Trump bw'agamba okufulumya abagwira kiyinza okulabikira mu kkowe eriyinza okuba nga ndowooza si ddungi kuba ensi eno etambulira ku bagwira. Nabo bennyini nga bo nabo era nabo bajja buzzi wano, kale nabo bagwira, naye olw'okuba munange akusinga akubya gwali nagwo, ndowooza batusinza amaanyi ne babeera ng'ensi yaabwe. Okusinziira ku ngeri ensi gy'etambulamu, okusinziira ku birowoozo byabwe, kye bagenda okukola kigenda kuba kiyamba bo era kigenda kuba kiyamba nsi yaabwe. Abagwira naye abagwira abava naddala ku lukalu lwa Afirika tulina enkizo. Okujja kwaffe wano nga tujja mu ggwanga lino, ffe tutandikira ku embassy. Embassy n'etuwa olukusa ne tufuna visa, era gwe batawadde olukusa akoma ku visa wagakaabira, akoma ku embassy wagakaabira. Bwe tutuuka ku kisaawe wano immigration eddamu n'etutunulamu, kubanga ne bw'ababeera nga bakukutte ng'ogudde mu kitimba oba obadde otambula ne babaawo ekigguddeko, mu buli ngeri yonna ato ne wajja misinde, ne bwe baba bakutadde ku nnyonyi, tubirabyeko nnyo ng'omuntu bamutadde ku nnyonyi, lawyer we n'agamba no, yo keesi ye nze ngiyimiriddemu era ali mu nnyumba ya wano ekola amateeka. Trump's election was a victory for corporate America. When you see Elon Musk and Jeff Bezos and the corporate guys, they won this time. But I think it was a tragedy for the middle class and the taxpayers of America.